ndowooza ba political comedian mubalabye. Police basanze waabwe. N'okimanya bulungi nti oyina mission ejjako mu 7. N'osigala wuwo, police gye kusanga buli lunaku. Wano we muba mwende kuzanga mumanya amaloji gye gali, ne gye musobola okugenda omuntu yenna n'atabalaba. Naye ng'olina mission ejjako President Museveni n'osigala wuwo. N'oyita ne press conference ku makya. Lwakyi singa oli muntu aswala wandibadde olekulira. Singa ekifo ky'obwaloodi meya Kampala wakitadde dda. Oyagala kutugamba nti naawe ebinnya mu nguudo bitegedde lwaleero nga Uganda efunye abagenyi. Oyagala kutugamba nti bamina kumala kukugamba kukukunga okumanya nti mu nguudo z'e Kampala mulimu ebinnya. Lwakyi okola mirimu ki mu Kampala? Era ssebo twagala otunnyonnyole. Wategedde ogenda kwekalakasa. Polisi n'ekusangawo ng'oyise ne press conference. Era muzannyire ku bana Uganda ababuyabuya. Kino ndaba kirabisa ggwe. Kiringa oli kukugamba kuwera nnyumba yo. Amazima ga Katonda mu ggulu. Ebinnya bino bikola ki mu nguudo za kibuga Kampala nga gwe road mayor? Bikola ki? Kubanga nange sikkiriziganya na binnya. Naye katembawo mumanyi bulungi nnyo Erias Lwakyi. Kabadde kagenderera okwesigaza ewuwo poliisi ekusanga awo. Kuba singa wabadde oyagala kwekalakasa okimanyi bulungi poliisi bulijjo ebasanga waka. Lwaki yakusanzeyo olwaleero? Era mu buzeebuze bano bannayuganda ababuyabuya. Okedde n'oyita bannamawulire weetemesa ebitoogo bitadde ku mmotoka poliisi n'ekusangawo. Waliwo abalina mission ne poliisi n'emusanga ewuwe n'osula ewaka nga buli lunaku poliisi wekusanga. Mbulu ogenda okukola mission etereza ekibuga Kampala era poliisi lwekusanga ewuwo oyo kyakaali n'ebyo ebigaali mu bivugiremu basiru. Naye Lwakyi singa abadde muntu aswala singa yalekulidde dda.